Mbaniriza nnyo ku YouTube channel yaffe Life Experience Uganda, nange mwana mwalawo Asha nava namatovu. Muli mutya mikwano, mugamba mutya abalabi baffe aba Life Experience Uganda. Kansubire nti muli bulungi nnyo nyini ddala nga munange omupya andaba olunaku olwaleero nkujjukiza nti subscribinga ate omukadde sharinga ne banno babeere mu mboozi nga zino, babeere part of us, babeere nga bali ku mulamwa ate onyiga wawali akadde mukwano tusobole okuba nga tukuwa notification buli lwe tuleeta emboozi yaffe eba gye tugenda okwogerako. Ate nga munange olunaku olwaleero tuyina anyway tuyina topic yaffe eri nti mukwano bukedde ku makya omwagalwa akugambye tukite omovinga on okaaba. Abasinga balowooza kigambo okwetta kyekisinga. Oyo gw'ogenda okwettira mukwano ogenda kumuleka ku nsi ng'ayinaayina era ng'ali mu bangi ayagala onayagala oli. Omuntu omu tosobolanga tokirowoozanga nako mbu gundi ankyaye nette nno. Nze nkugamba nti moving on agenda kubawo. Tokaka relationship eganye, tokaka love followinga yokka. Abamu mwesiba mu relationship because banange banandaba batya nga twekyaye, bananda olwo no watambulanga naye ku kyalo banange muve mu banandaba batya teri agenda beera mu mutima gwo ng'olumizibwa. Yes kiruma I know gwe batakyawangako mukwano webaze Katonda tomanyi na bulumi naye gwe bakyawako you know what I mean. Omanyi kyentegeeza, omanyi okukyayibwa kuluma. Yes naye mukwano guma eyo embeera leero eri ku ggwe, leero eri ku nze, leero eri kwoli. Eno embeera tugiyitamu ffenna life experience. Biba bigezo okuba nti oyita mu bulamu okumanya ki ekitambula mu bulamu. Bakukyawa leero mukwano nsuubira tebaddamu kukyawa kuba oba omanyi ne gw'onaalaba nti azze mu bulamu bwo lavu weeri olwaleero enkya ng'ekendera awo mukwano omanya ono nti atandise okubuuka ng'oyo omutanga tannakukyawa. So ekitusibako stress nobeera ng'olowooza n'ogamba bannange ngenda kukola ntya. Mukwano tokiriimu wekka. Leero bangi be bakyaye abatagenda kuvaayo boogere. Tokaabiranga mata gayiise. Amata gano bwe gayiika wansi bwe tegadda. N'omuntu akukyaye kera ku makya omufuule nti mugenzi. Tuba n'abantu be twetaaga mu bulamu bwaffe ennyo n'akuva ku maaso n'afa. Kati oyo mubaliremu abo ogambe nti gundi ankyaye. Yes kanzikiriza defeat. Omanyi ekitulemesa mu nsi muno tetukkiriza tibakukyawa oba bankyaye. Nate munange n'oyo akukyaye naye ejja kubaayo kolaki amukyawa. Ate gwe munange nkugamba tewesibaako mbeera mbi because of a relationship etakusanyusa nga you are not happy. Naye fe osanyusa ffe abakulaba banange banandaba batya. Muli mu banandaba batya naye nga bagenda kubaayo. Tugenda kubaayo ffe banaakulaba batya banange. Obukyawe buluma. Atayagala beera mu bulamu bwo muleke agende. Owuwo agenda okukwagala, agenda okubeerawo olubeerera gyali. Eyeegomba n'obwegombye okwogerako naawe. Eyeegomba obwegombye okutuulako naawe. Naye nga gwe oli ku musajja, oli ku mukazi omwesibyeko mukwano, eyo si nnamba yo. Ennamba yo gyeri oyo agenda okubeera nga nti gw'okaaba naye alumizibwe. Naye gw'okaabira saawe zino taliiwo. Tagenda alumizibwa, ali happy, ali eri bamuweeweeta. Ali eri ali mu ssanyu tamanyi nti naava gy'ali ne mu nsi gwe yakwerabira ebibyo byaggwa. Abo abantu batuyita mbuyisi. Ajja mu bulamu bwo naye nga mugenyi. Ajja mu bulamu bwo naye nga alina gy'alaga. Naye nga gw'omanyi yes abo kambatwale nga abafere. Ajja mu bulamu bwo n'akulaga nti akwagala nnyo n'agamba naye gwasinga biki. Naye abantu abo babangamu. Bannange ekyo tukimanye mikwano gyange mostly abawala munnuma. Nosanga omuwala ng'oli ku banandaba batya oli ne gaayi naye nga ennyumba gw'ogisasula.
emmere gwagula kubanga gwoyagala nnyo ezabufumbo bwo bubeewo naye nga gaya ne ssente ez'okwataku n'obukeera ku makya n'omuwa alina gwaziwa alina yamusabye ez'enviiri gwe naalye akukanda ssente naye nga waliwo gwagenda oziwa. So mikwano gyange baganda bange bawala bannange mostly abawala temwesibanga mu relationship. Omusajja bw'akeera ku makya n'akulaga nti takyakwetaaga move on mukwano. Buli lw'oli mwesibako alabanga gwe feria, alabanga gwe luuza, alabanga gwe mu butuufu togenda keera ku makya ofune muntu akwagala mu bulamu bwe, alabanga n'eyakuyamba okukwagala. Gwandaba olunaku olwaleero ofunyemu ki ekyokuyiga? Buteesiba ku bantu, buteesiba mu relationship, buteesiba ku basajja abo tubafuule nti bagenyi. N'abasajja gye muli mwesiba ku bawala, yes mwesiba ku bawala, nammwe ndi ku saidi yammwe. N'oyagala omuntu takwagala omwesibyeko naye gwe oba tulaba nti takwagala. Bannange ebikolwa biraga, ebikolwa era oba olaba nti ono omuntu mu butuufu tanneetaaga naye nga gwe omwesibako womukubira n'asanko mesiko takolinga back, takubira gwofaayo kuba, gwofaayo munoonya, gwomugamba nti leba nange tugendeko autu, gwomugamba kino. Bannange kiki ennyo bagundi tunaabeesibako tunaatuusaawa. Lwaki mwesiba mu relationship? Because of gundi banandaba batya? Mukwano ogenda kufuna omuntu akumaleko ennaku mubeere happy, akwerabize ennaku y'omuntu eyakulumya, eyakukaabya, eyakubonyabonya mu bulamu bwo. Omwerabire, waliyo omusajja ajja mu bulamu bwo n'akwerabiza ba ex bonna n'obeera virgin n'olaba nga tolaba nk'omusajja yenna wabula gw'osookeddeko. Anyway, bagamba ebirungi bigwa byokya. Ate ng'era nsigadde nze Asha nava namatovu bannange, mweyongere okusubscribinga, mweyongere okulikinga, commentinga, munamu akigoyagala twogereko, atakumira mpeera abankumire mubeere bulungi. See you next time, bye bye.